Omusinga wa Rwenzululu Charles Wesley Mumbere yakwatibwa mu Novemba 2016. Ebitongole ebikuuma ddembe omwali poliisi wamu n'alumba olubiri lwe olumanyiddwa nga Buhikira Palace mu bbendobendo ly'e Kaseese n'akwatibwa era nga mu kanyoolagana ako abantu bangi nnyo abaafa omwali bannalumanya wamu ne ssaalumanya. Wano Omusinga yatikkibwa butereevu n'aleetebwa e Kampala era n'aggulwako emisango egy'enjawulo nga n'ogwali gukulembeddemu gwali gwakulya mu nsirukwe saako n'ebikolwa eby'obutujju. Ono yaggalirwa mu maka agamu ekimanyiddwa nga house arrest nga takkirizibwa kwetaaya era nga wetwogerera emyaka gisoba mu 5 nga musibe, wabula ku lwokubiri kkooti ng'ezzeemu okutuula eggwanga nga likiikiriddwa Lilian Omara, Marion Bembera saako ne Jacqueline Okuyi bategeeza kkooti nti omuwawaabirwa yali asabye ekisonyiwo era ng'ayagala kkooti emuddiremu. Wakati mu mbeera eyo bategeeza kkooti nti DPP tawakanya kusaba kusabiddwa okw'ekisonyiwo wabula ensonga zonna akyazikwata mu ngeri ya kisajja kikulu era zitambuliza mu mitendera. Wakati mu kubuuliriza okusaba kwabwe we kutuuse olunaku olwaleero omuwaabi wa gavumenti Lilian Omara ategeezezza kkooti nti DPP omusango guno takyagulinamu interest era emisango gyonna egibadde givunaanibwa Mumbere Wesley Charles wamu n'abantu abalala be yali avunaanibwa nabo agimuggyeko okuggyako Masereka Kamada saako ne munne Tembo Kisumbire ono nga ye yali Ssaabaminisita w'Obwakabaka bwa Rwenzululu. Bano emisango bagisigazza era nga gikyawulirwa kkooti olw'ensonga nti bo baagaanye okusaba okusonyiyibwa ng'ekibinja eky'abalala abangi bwe baakoze. Egimu ku misango egiggiddwa ku bawawaabirwa mu maaso g'omulamuzi owa International Crimes Division Court Lady Justice Alice Komuhangi Kauka kuliko egy'obutemu, egy'obutujju, okulya mu nsoolukwe, okwonoona ebintu mu ngeri ey'ettima, okugezaako okutta omuntu saako n'obubbi oba buyita obunyazi. Proceedings instituted by herself against any accused person before the court delivers judgment. So by entering a nolle prosequi or discontinuing these proceedings against these accused persons, the DPP has acted in accordance with the law. In this particular matter, the accused persons applied to the Amnesty Commission for amnesty, and the applications were submitted to the Director of Public Prosecutions for consideration. Upon considering them, she found that they qualified for amnesty, and so by entering the nolle prosequi, she is facilitating the amnesty process. Ekibinja ekisonyiddwa kirimu abantu 218 era nga bano bonna baakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 14 Septemba 2016 era nga mu gye bavunaanibwa mwe mwali n'egy'okutemula abasirikale ba poliisi 2 okwali Constable Sevailo Ochema saako ne Simon Peter Apili. Emisango gy'abawawaabirwa bano gibadde gikandaaliridde olw'ensonga nti omuwendo gw'abalamuzi gubadde tegumala nga balina emisango mingi nnyo egy'okukolako omwali n'okukyusa omulamuzi Eva Luswata eyali omu ku balamuzi ba kkooti eno era ng'omusango guno ye yali aguddukanya wabula okuva lwe yali yaggyibwawo n'atwalibwa mu kkooti ejulirwamu waasigalawo eddibu ddene. Wabula olunaku olwaleero Omukama yanukudde essaala yaabwe bamaze ne bava mu kkomera era Charles Wesley Mumbere waakuzzibwa okwabwe mu bwakabaka bwe atuule ku Namulondo adde mwalamule. Nakyeyune Rose, BTM TV Community Report.